Nako olwaliro bannange mwebale kwagala bakyala bammwe mwebale balabirira mwebale kubanga olwaliro okozeeko ku kyenjawulo eno programu yaffe ya Save so taasa omwoyo ng'era olinange Maisha Queen Mother mami w'abalungi second last born wa mama inna lillahi wa inna lillahi rajiuna Allah kumpeere janna Firdaus nawe bonna abatugendako Allah abagondeze kaboli zammwe nate olwaliro nnyingiddewo nga bulijjo mu studio siri muze kandi mwene Sheikh ne ku mulundi guno Sheikh waffe akyuseemu olw'ensonga nti leo tulese ate omulamwa ogw'enjawulo tusobole okutambulira kwekyo ekiriwo olunaku olwaleero ng'ekintu lunaku lw'abakyala ne ŋŋamba Sheikh kakati ani agenda okuba nga atutuuliramu ku guno sigambye nti tabimanyi abimanyi naye agambye akankuweereza ono ate ayongera okunnyonnyosa ki ensonga eyo era ng'omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero tugenda kupanga tutambulira ku bakyala n'okusaddaaka sho ajja kubanga akola ki atubuulira Qur'an ekyogerako etya kusoma okwanga okutonotono kutumanyikiddwa nti waliwo aya weegambira nti abakyala balina okusaddaaka ennyo ate kubanga ebibi byabwe abalina ebibi baali bangi ebyo byonna kyajja kubanga abitulambulirira naye nga njagala obeere nga weetegese mukwano gwange tubeere nga tugenda kubanga tutambula ffenna tulabe ensonga eno era nga tukyayimiridde ku nsonga eri ey'okuwaayo bwetu bwe kugamba weeteeketeeke mmanyi ssaawa zino abasinga benjogera nabo si basiraamu lwa nsonga shebeerayo ssaawa emu ku ssaawa emu we basobola okukira ku ssaawa emu we basaalira so batono benkwasayo kuba nti bawulira ensonga eno kati gwagiwulidde osobola okwona ku neighbour oba ogamba muganda wo oba kuli okumpi nga amaze okusoboloka nti waliwo ensonga eri ku Star TV webadde ku Star TV yakuwaayo tuyambe abaana bano abagenda okuba nga tebalina busobozi busoboloka naye nga ate gusobola omuwa 10 n'aba nga asobolokirako nga bwe mbagambye sizeka mu studio ndi ne munnange Sheikh Sulaiman Muhammad Makumbi Sempala Kibuzi nsanyusa okulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyusa okulabako olwaleero nange okusanga ajati mwebale kusiiba. Amina. Tusaba Allah akkirize. Amina. Ate leero olunaku lwammwe abakyala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abongere obulungi bungi. Amina. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Abatulaba abalungi TV yaffe ennungi Star TV tubuuzayoza okubanga muli mwezi omutukuvu ogwa Ramadani ogw'ekitiibwa tusaba Allah subhanahu wa ta'ala buli yenna asiibye buli yenna akoze obulungi mu Ramadan Allah abeere nga amusasula mu kiseera na buli atasobodde olw'obukosefu tusaba Allah amusuuse naye yenyagire ku mpeera eziri mwezi guno gwa Ramadan. Hajjati olwaleero oyogedde ensonga nnene nti lunaku lw'abakyala. Abantu abamu balowooza nti abakyala oba oliawo tebalina loolo yonna mu busiraamu oba mu nsi tulina kwegamba ba wansi bo lubeerera naye bwe tutunuulira ebyafaayo by'obusiraamu maama waffe Khadija radiyallahu anha yali mukyala muzira nnyo omu ku bakyala baali abazira Khadija. Ate tetwerabira nti n'omuntu yasooka okufiirira obusiraamu yali mukyala Sumayya radiyallahu anha. Omukyala oyo awwalu shahida ye mukyala yasooka okubeera nga yali muzira mu busiraamu yali mukyala. Nabwekyo abakyala balina enkizo nnyo mu busiraamu. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yawaananga nnyo maama waffe Khadija ng'amwogerako nnyo era olw'ensonga eyo nti yali amuwaana nnyo ng'amwogerako nnyo maama waffe Aisha kyamunyiiza lumu nga mukama waffe sallallahu alayhi wasallam yukthiru dhikraha buli kiseera ayogera ku Khadija naye nga Khadija yafa dda kubanga Khadija yafa mu mwaka gwa 10 mu busiraamu. Omwaka ogwo mukama waffe sallallahu alayhi wasallam yafiirwa abantu babiri ab'omugaso mu bulamu bwe. Yafiirwa taatawo omuto gwe bayita Abu Talibi eyamubeererawo ennyo okuva ku myaka 8 paka we yaweza 4 nga amubeererawo tayagala bakwata ku Muhammad ng'alaba ng'ayiwawo omubiri gwe gwonna okulaba nga Muhammad atambuza eddiini busiraamu ate nga omuntu oyo teyali musiraamu Abu Talibi. Ndowooza olaba enkolagana eri wakati awo ye tulina okubeera naye olwaleero. Kaakati
kaseera ke kamu Khadija naafa, nabbi yanakuwala nnyo olw'okufa kwa Khadija. Era bwe yamala okuwasa Aisha oluvannyuma era okumanya Khadija yali wa bbeeyi, nabbi teyamugattako mukyala mulala yenna paka nga amaze kufa. Teyawasa mukyala yenna wabula yalina Khadija nga muyina yekka, kubanga Khadija yali azitowa. Khadija yali azitowa, ebiri mu bakyala abalala byonna Katonda nga yabiteeka mu Khadija. Nabbi yawa ensonga lwaki yayogera nnyo ku Khadija, maama waffe Aisha nekimunyiiza. Yagamba nti omukyala oyo yanjirawo omubiri, yambeererawo nnyo mu kaseera abantu we bampakanya, nga buli muntu ayagala kundaba agamba oli mulimba, toli nabbi. Khadija nanzikiriza, yensonga lwaki namwagala nnyo. Akola obulungi asiimibwa. Hal jazaa'u l-ihsani illa l-ihsan, ne Katonda wagamba mu Qur'an. Kyekyo ekigambo kyoyogedde nti akola obulungi asiimibwa. Nabwekyo Khadija tulaba nga yali mukyala ate yali muzira. So mu nnaku ng'ezifaanana bwe ziti tulina okubeera nga twogera ku baali ab'enkizo mu Busiraamu oba mu nsi muno abaali abakyala naye nga bankizo abakola ebinene ebyalabwako mu nsi muno. Ensonga y'okubiri n'agamba nti Khadija oyo lwaki mwogerako, kubanga ruziktu minha walada, yekko omukyala Allah gwe yampaamu abaana ba nabbi bonna 6. Nabbi yalina abaana 7 naye abaana 6 eyabamuzaalira baali bamuyita mukyala Khadija radiyallahu anha. Abaana ba nabbi bonna bava mu Khadija okujjako omwana omu Ibrahim, maama we baali bamuyita Mariyatul Kibutiya, yali muzaana. Naye abaana bonna abasigadde Fatima gwe tumanyi naye mukyala muzira munene mu Busiraamu, Fatima radiyallahu anha ye sayyida nisaa al-alamin, yagenda okubeera omukulembeze w'abakyala bonna mu jjana. Oyo Fatima radiyallahu anha yali mukyala. Kyova mu hadithi nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam abakyala abatuuka ku ddaala ly'obuzira baali 4. Bano abakyala bankizo nnyo era mubawulirize. Mwalimu mukyala Khadija radiyallahu anha gwendi mukwogerako era ngenda kumuddira mu malirize. Mwalimu Asiya mukyala wa Firauna. Weewunye Farao teyali musiraamu, yali mujeemu naye mukyala we nga mukkiriza. Farao baali bamuyita mukyala Asiya binti Mazahim. Omukyala owokusatu ye Maryam maama wa Yesu. Maryam maama wa Yesu naye mukyala muzira. Omukyala owokuna ye Fatima radiyallahu anha muwala wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bankizo nnyo, baali bakyala bazira banene nnyo ku nsonga ze bakolera eddiini n'okubeera nga bayambanga abantu bonna nga tebatunuulidde nti ono wa ddiini eno beeno. Nabwekyo olwaleero bwe lubanga lunaku lw'abakyala, njagala abakyala balage amaanyi ku pulogulaamu yaffe hajjati gye tulimu olwaleero ey'okuwaayo omukyala yenna mu ddiini yonna gy'olimu, kubanga saddaaka tesosola. Enkolagana yaffe nabo yakwatagana ne nabbi ate ng'ataasa nabbi. Nabwekyo tulina okutambula mu nsi muno nga tulimu ak'obuntu, nga tetutunuulidde madiini tugundi wa ddiini bweti, wabula ne tukola ensonga eziyamba omuntu wa bulijjo oba omuntu wa wansi. Kubanga nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatugamba buli kintu kyonna buli kyoyambye nga kirina omwoyo kirinamu empeera. Amakulu olaba ebisolo, omwanadamu wayamba ekisolo n'akiwa ekyokunywa n'akisaddaakira n'akiwa omuddo n'ebirala afuna empeera, ate olowooza otya ku muntu Allah gwe yawa ekitiibwa? Kituufu. Omulabi wange omulungi yakyali ku TV Emyanya y'Eggwanga, ndowooza Sheikh akolambuludde bulungi era ebintu bitegedde bulungi. Ebintu bino byava dda mu bitabo. Tubadde nga tujja twogera munnange waayo munnaye saddaaka munnaye kola bwoti munnaye kola bwoti. Kati yatudde ku mulamwa ogamba nti obukulu obuli mu kuwaayo ddala ku bakyala abasiraamu.
saddaaka ku mukyala omusiraamu nti osobola kufunamu otya kyajja kitya alla bakyogerako batya kati munanga ali eyo namba z'essimu ezo z'olaba tulina abaana bwe tuli okuwa obugabirizi mu mwezi guno ogwa Ramadan ng'abaana bano tubasuubula abaana ba primary naye nga ebyokulya tebiriwo balemu okusiiba olw'ensonga nti ebyokulya tebirabika era mu kaseera kano nsaba nebaza Sheikh waliwo abantu abakkiriza akasente kaabwe nga share last week ewedde nemba nga saasobola kusoma amannya gaabwe bakwano sente zammwe zaatuuka era nga kambasomeko wano sijja kuddamu bonna bwe nasoma ku luli wabula be sitaasobola kusomako mulundi guli nga mmaze okuvaako mukwano kyonna ky'oba oyina osobola okituwa bano be bantu abatuwa sente nga tuvudde ku show twalina mukyala Nanteza Halima watuwa nusu lukumi mukyala Nakawesi Debola no bano nabamala muli mukyala Emigisha Aisha nusu lukumi Nandawula Mariam 12 mukyala Namazi Gertrude nusu lukumi Ndagire Janati nusu lukumi ne mukyala Namakula Joel ya nusu lukumi Namuyanja Sari 13 Sam Akadokoro 12 Rehema Amili omutwalo gumu Nabukalu Silvia 12 Hilda Atwesibaire 15 ne Atakunda Mariam 12 sente zammwe ezo zaatuuka bakwano naye wenna kyoyina tuwe abasinga bagamba Queen Mother yonna avudde ku mpewo kiba kiwedde mukwano wiiki yonna osobola okusigala nga otuwa ne tuba nga osobola okuba nga tusobola abaana bano obwetaavu obuliwo bakakasa ne juice ye tebamulina nagezezaako kyensobodde ne nange mbaako uwenkoma wenna ali eyo ngusobola tuwaya ekidomola tebanakola ekidomola kya juice buli mukoma 5 letters mukwano beera nga obutuwa oba gwoba otunda butunda tuba tugamba a Queen Mother buli lwaggulo bajje bakime obutunda bwa 15 oba ayo obutunda bwebute mukwano kyonna ky'oba oyina ayina amazzi tuwe tubeere nga tuwa abaana bano Sheikh nzira gy'oli oyogere okulambulira ku bantu bano obulungi obuli omukyalo omusiraamu akakatibwako atya okusaddaaka eyansiza omukyala yandisaddaase nnyo omukyalo omusiraamu n'atali ensonga kubanga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda mu lugendo lwetumanyi olwo olunene olwa Isra wal Miraj Katonda bwe yamutambuzaako n'amulaga ebiri mu ggulu byonna Nabbi yalambulako ku jjana n'alambula ne ku muliro naye Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalabanga abakyala bangi nnyo mu muliro yalabanga abakyala be basinga obungi mu muliro okusinga abasajja kakati Nabbi mu hadithi n'agamba nti tasaddaqna ya ma'shara nisa naga abakyala mmwe musaddaake nnyo naawe ensonga n'agamba nti ra'aytukunna akthara ahli nnar nabalabe nga mmwe abasinga obungi mu buliro nabwe kyo abakyala tuva tutya mu muliro Katonda n'atutaasa omuliro netaguyingira kuyitiriza kusaddaaka ate bamaama mmwe abasinga emitima emisaasizi abaana abo basiiba ku masomero naye oluusi basomera mu masomero nga tegalina nteekateeka esobola kusiibulula abaana abo bwe tusabira buli alina obusobozi alina 1000 alina 1,000 alina emitwalo 5 aweeyo ku lwa Katonda kubanga Katonda amukubisizaamu waba awaddeyo ajja mukubisizaamu abamu twekotoggera riziki zaffe ne tuzituulira tutya butawaayo omuntu n'akukulira ssente n'abeera n'emitwalo 5 ng'ate ogitoolako naye nkukakasa abeera najjo n'atuula najjo naye ate Allah bw'ajjako 15,000 oba mutwalo n'aguwaayo Katonda subhanahu wa ta'ala ng'asumulula kubanga Nabbi waffe yatugamba mu hadithi sallallahu alaihi wasallam nti okusaddaaka tekukendeeza maali muntu gy'alina bali yazdad emaali yeyongera buki bweyongezi olwaleero osobola okuba nga olina omutwalo gumu n'ogusaddaaka Katonda n'akuwa 5 naye buli wonaagukotoggera n'obeera nagwo mu nsawo ojja kubeera nagwo wiiki nnamba nga tufunye so singa owaddeyo nabwe kiro tuba twagala baraka omukisa mu ssente zaffe n'emirimu gyaffe tulumirira nnyo abaana bano abato Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okusaasira abataabo ate nga abataabo tubasuubiramu bingi singa tunaaba
tubataddemu nga tubasomesezza. Olwaleero mu baana betulwanira okusibula mulimu bamulekwa, bataata baabwe baafa, beetaavu, oluusi beetaaga okwambala, beetaaga ekyokulya, beetaaga ne fees n'okunywa, naye Allah sente azitwazise tuganya oziteeka mu ekyo Allah kye yazituweera. Ate nga sheyi okusaddaka tekubeera kwa buli mwezi, kwa buli lunaku, kwa basinga bibalema. So omwezi guno gwa Ramadhan osobola okugamba badde kampeeyo abantu bano kuba sheyi nagamba nti ekyo kino nakiteekawo ku lw'abakadde baffe abaafa. Abantu bangi tebasobola kusaddakira kuweerayo bakadde baabwe oba kubasabira buli lunaku. So owaayo era nsaba nnyo akwali kinyo okulayiniza MTN nti oba osanyusa akasenteko kano tekako erinnya reason oteka reason terako erinnya ly'omufu lwa nsonga tusabira abantu bano oba oweereddeyo nti sindise Queen Mother musindikidde ebbiri zange zino oba omutwalo gwange guno ku lwa maama wange gundi enniya yo ya Allah aba kitegedde nti mpaddeyo oba mpaddeyo ku lwange nosaayo. So abali ku MTN osobola okutekerako erinnya ly'omuntu oyo g'oweereddeyo kuba tubayingiza mu kitabo kino. Bashe era shinga tannava wano agenda sabira ku bantu baffe abaafa kuba mwezi guno gwa Ramadhan bingi Allah byayanukuliramu. So gwe osobola okuba ng'omalako omwaka gumu 2-3-5 nga tolombedde maama wodduwa tomusoledde akaban naye okwata omutwalo ogwo 10 egyo 2 egyo kyonna ky'oba osobodde simanyi busobozi bwo kiyambako bw'oba ompadde erinnya ly'omuntu eyafa ate kikolera ddala amakulu netuba nga tusobola omusabira ku ddwa ne baana abaana otwalya bino ebintu batuuka olwamala okusaala basabira abafa abo bemuweereddeyo. So mukwano ku lwa mukaddewo ku lw'omuntu yenna eyafa saddaaka waayo omufu abeere nga aganyulwamu mu mwezi guno ogwa Ramadhan. Kituufu nnyo. Era mu kuyamba abaana abo abato okubeera nga twerekereza ne tubawa ne tubasiibulula ne tubambaza y'ensonga Allah kwayisiza okututaasa ebizibu ebyatuuseeko muno mu nsi. Era mu hadithi emu nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti hal turuzaquuna wa tunsaruna illa bidu'afaikum, yagamba nti abaffe mutaasibwa era Allah n'abagabirira okujjako lwakubeera nga muyamba abanafu amakulu abalina obwetaavu ng'abaana abato n'omusiibulula n'oweereza wano emitwalo 5 n'oziweereza jati asibulula abaana abo. Buli bw'okikola ekyo Allah aseemikisa mu nsi. Olwaleero tubadde ng'omusana gutwokya naye tetwebuuzangako lwaki omusana gutwokya. Abagagga Allah sente azibawadde muzituulidde mu nsawo. Allah yabaazika sente kubeera nga muyamba abanaku nga mubajja mu mbeera embi gye bakola ki gye balimu. Nabwekyo buli bwe tunaayamba abaana abato Allah kwe kututaasa atuwonye ebizibu atuwonye obwavu abeere nga atugabirira. Era mu riwaaya endala n'agamba nti innama tunsaruna waturuzaquuna bidu'afaikum, Allah abataasa ekyali kutuuseeko nga kibi Allah n'akijjawo lwa saddaaka gy'okola ki gy'owadde omwavu oyo n'asanyuka. Ate ajati tewali kirungi nga kuyingiza ssanyu mu mutima gwa muntu gwa miskini omwetaavu n'obeera ng'okwata 10 n'olumuwa kimusanyusa nnyo n'omwerabiza n'ennaku. Abaana bamulekwa abo balina ennaku naye buli w'okwata ssente oba fees n'omwayo ku ssomero n'oweerera omwana oyo kimuggyako ennaku gy'alinaku muki neerabira n'okwerabira nti taata yafa. Naye buli we tubeera nga tetubafuddeeko abaana abo tubasigazaako ennaku n'ensi n'ebatama naye nga tetwerabira ayambye mulekwa. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ana wa kafiru lyatim fil janna kahatain. Nabbi yagamba ngenda kubeera mu jjana n'omuntu ayamba mulekwa amusiibulula amuwa ekyokulya amwambaza tugenda kubeera bwe tuti mu jjana ne Nabbi Muhammad. Kitegeeza nti nabbi atuwaggala nti ukasooyamba omwetaavu oba mulekwa n'omuliisa n'omutaasa embeera embi gy'alimu ogenda kuyingira ejjana. Eyo garanti ogirina. Nabwekyo lwaki twesobye okuyingira ejjana olw'okukwata nyiga essimu yo ajati ennamba zibawadde osindike ku lw'obusobozi bwo. Allah akuggirewo omugambe Allah ku lwa saddaaka yange eno binkutte bingi Mungu binzigirewo kakasa ku lw'omwezi gwa Ramadhani edduwa zonna Allah azanukula. Waza yagenda kuzanukula era nga mbakakasa tusaba era nga tusabira ddala era nga tugenda
tugenda kwongera nga tubasabira abantu baffe abo abaafa bannange okusabira abakadde ku kirungiza alhamdulillah eddowa ya maama yange ey'omukisibo yakoze atya yawedde nawe abatasobodde tusobola okukola ki okuwaayo n'ogamba padeka ekyo kituliko kati ssaawa eno tempaddeyo noweerayo mukaddewo ngepeerayo mukadde wange mpaddeyo ku lwagundi kikulu nnyo bambi mbeere nga musaddakira abantu abo temukoowa manyi bikoyinza ogamba omuzikite gundi nawaayo omuzikite gundi nawaayo naye naabwe gyetugenda okuwangalira eri ate ewasinga obudde obuwanvu so obanga owadde ku muzikiti gwegundi obanga owadde queen mother obanga wawadde programu kyendala kyonna kyoba olina kusaba oweeyo nagenze ndokugula ebintu atalaba programu yaffe yasooka kubanga wamisinga mukwano osobola okugenda ku queen mother productions yoge ojalaba programu zino n'obuntu obwo obutono bwe nasobola okufuna mu kasente ke nali nfunyewo nemba nga nsuubulula abaana bano so wobanga olina kyosobola kuba eri ali eyo munange olina obusawo bw'omuceere olina obusawo bwa sukaali olina bingi naye nga tosobola mukatonda mugula ebintu byenatwala tubisoba bamazaako wiiki ate ye tewedde nako leero tuwozezza wiiki katusiiba era kyemmanyi omutima gundi mu bbanga njagala kudduka ŋŋendeyo naye sigenda gendayo ngalo nsa nsaba tufuna akasawo k'omuceere nsaba akasawo k'omuceere akasawo ka sukaali tube nga tuwa abaana ne gye nabigula basigala bakyammanjayo sheeyi naye nkakasa olw'obukulu bwa pulogulaamu eno kakasa tujja kuvaawo nga basindise alhamdulillah abasindise mwebale nnyo message zizo zitandise okujja zijja neyanziza nnyo omukyala rahma byajegera bananga banyaga bwengogera tamunyiga agamugane okusoma bajengera nanga abantu batali basentro nabali basiramu bangi nnyo baddukidde omulanga guno Allah abasonyiwe ebyobasibako abantu bammwe nammwe abo ebimusinga okwagala mukyala Nakonde Mariam omutwalo gumu 1000 gwatuuse mukyala Amina na abadde nkyali wandiika mukyala Amina 2000 zituuse tweyanziza mukyala Swabla kanyunyuzi 1500 lutuuse tweyanziza banna yenna kyalina kyabasobodde reason obugunga tegedde olugamba buwunga oba linnya lya mugenzi kuba nagala na MTN kerako erinnya ly'omufu ogwowereddeyo tubeere nga tumuyingiza mu kitabo kuba tugenda kubanga tubasabira negye tutwalira abaana bano ate amasheekhe lwe bamala okusaala basabira ku bantu baffe bano ababeera basaddaase olw'abafu baabwe so tosuba mukisa guno mukwano osabire ku mukaddewo oba mukwano gwo abaagala okunkubira essimu mujja kunkubirako nga show ewedde nja kuba nsobola obbakwata netondera abo badde bakubanisa bakwata mu budde essimu ziba nnyingi nnyo nnyo so wemba nga sinnabakuddira kuba bwesangako missed call essimu zino nziddamu nenzikuba emu ku emu nemmanya kikyobadde oŋŋamba mukwano tomanya nza okumisinga essimu nga wabadde oŋŋambye nti Queen Mother totawaana mukwano nze obusawo bwenna mbuwaddeyo abaana bagende basuubulukuke omwezi guno oba tutoddeemu nnyo kinene nnyo so that's why essimu zino sizimisinga wemba nganya okukwata kati sikugaana wemanga sikutte kati mba ngenda kukwata after the show naye nga bawukyaweddeyo tweyanziza olw'obusobozi bwonna bwonna beera nga otuwasheeyo wadde okyatunyonyola ebibi ebyali ebiyitirivu ennyo ku bakyala abebasinga okuba n'ebibi mu muliro naye olw'okusaddaaka nabbi n'abawa ensonga esobola obbajja muli okuyitiriza kukola ki kusaddaaka kubanga ate era ebiseera ebisinga bamaama abakyala si bagumu nnyo ku ssente ng'abasajja era amanya g'osoma mpulira abakyala b'osinza okusoma naye bwekyo abakyala bagenda batwalako ejjana nga mutudde mweriyo mwesubiddeyo gwa naggamba tusaba mu yenna Allah gw'asitudde mu busobozi bwe bw'olina odduukirira abaana abo bayambe Allah yagamba subhanahu wa ta'ala yayogera mu aya eno yayogera ku Fatima muwala wa nabbi oli gwe nayogeddeko nti leero tuli mu lunaku lw'abakyala oyo ne bbaabwe gwe baali bayita Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma Allah yabasaako aya zino yagamba nti wayutimuuna ta'ama
Allah yagamba nti yayogera ku bantu abaliisa emmere kati olwaleero yembeera gye tuliko twagala kusiibulula abaana bali ku masomero beetaavu tebalina kyakulya tubasiibulule ate temwerabira bannange bw'osiibulula omusiibi Allah subhanahu wa ta'ala kusonyiwa amazambi go n'ate ensingo y'okuva mu muliro. Amakulu yatuwaggala nti omuntu asiibulula omusiibi tagenda kuyingira muliro. Katonda bamuwanduukuludde mu bantu abagenda okuyingira omuliro era abamusonyiye ebibi bye byonna. Nabo kyo bannaye tusiibulula abaana bano tubaagazisa okusiiba bakulenga bantu bannaddiini naye bwe tunaabalamu amaanyi ne tutabalondoola kumanya mbeera gye balimu oba oliawo abaana baffe bajja kunafuwa. Nabo kyo buli muntu amanye enjala engeri gyeruma era buli muntu yali alumiddwako ku njala tosobola kwebaka ng'enjala ekuluma. Olaba abasahaba abanene Abubakari ne Umaru lumu baafuluma mu ttuntu ng'omusana gwaka ne bafuluma mu nnyumba baba bafuluma ne basanga nabbi mu kkubo n'abagamba nti ma akhrajakuma. Nabbi n'abagamba nti ki ekibafulumizza mu musana guno? Ne bamugamba nti nabbi ekitufulumizza ekyo kyennyini ne nabbi nga njala yemujje mu nnyumba. Ne bamugamba nti ekitufulumizza enjala etukola ki? Etuluma. Nabbi n'abakwata n'abatwala eri omusajja mu Ansari Madiina. Omusajja oyo nabbi bamusanga agenze kukima mazzi kukimira ku mukyala we mazzi. Olaba byava dda kyova abakyala babagambye nti ku lunaku luno olwahabwe nabo oluusi mu kiyungu tebakola ki? Tebalinnyayo. So omusajja alina okuyambako ku mukyala ku mirimu gy'ewaka naye abasajja atuulaawo omukyala n'abonaabona n'akola kino n'akola kino nga ye atudde. So olina okuyambako tekintu kino kibeera kyalumu olinizze ebeerayo lumu mu olunaku lumu mwaka obanga okikozeeko olwo kirina n'engeri kizza obujja omukwano kitegeera kyekimu ekya Ramadan sebeerayo lumu ki mu mwaka saddaaka yo gaba tisi buli mwaka nze newe ekyetaano kyange ne mmanya nti ekyo ninako kyenkoze netondera abantu abakuba essimu layini eno zino kati zo temuzikubako kati eya studio twagijjeeko olw'ensonga ezimu netugamba katubeere nga tutambula bwetuti tetufunye masimu gali direct naye abakuba sibanyoomye ngenda kuba ngamba kwata navudde ku mpewo kuba bwenjogera naawe kati kwano bwenti ojja kuba nga banaabalala abalabi baffe bajja kuba nga bakola ki nga tebawulira ensonga lwaki essimu zino sizikwata kati mukwano gwakuba badde nsaba ogiveeko kuba sigenda kukwala olw'ensonga nti nja kuba nga sikuwulira. Oyinza okuba essawo noyogerako mpaka kasawo ka buwunga oba kasawo ka sukaali mukwano nkeetaaga era ngenda kuvaako bwenti essimu zino ngenda kuba nga nzikuba. Mukyala Amina mukyala Swabula Kanyonyuzi 1500 lutuuse tweyanzizza ne mukyala Zakariya Nakandi omutwalo gumu gutuuse tweyanzizza. Sulaiman Abdul Hafiz 1500 zituuka musajja oba kwatwakowodde baami naye abakyala bebasinga obungi lunaku lwabwe naye mabega yonna ojja kutuulira layini zino basingamu bakyala abaami muli kuki abaami bajje ate leero mwabadde muweerayo nnyo abakyala bamekalabamugambe ku lwa mukyala wange muweereddeyo kati njagala baami twagala amasimu essimu nga tezikira nabwe kityo bwe batuuka omusajja oyo babuuza mukyala we omwami aliwa. Omukyala n'agamba nabbi nti dhahaba liyasta'dhibu lana alma agenze tuleetera ku mazzi. Omusajja agenze kuleeta ku mazzi. Omusajja waakomawo nga akyazizza asinga obunene ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abubakari ne Umaru we bali n'asanyuka nnyo. Kiki yakola mbalaga okugaba n'okuba nga tulumirirwa abaana abo. Nabbi waba yafuluma ne Abubakari nga njala yebafulumizza mulowooza ki ku baana baffe abato? Kakati n'abafulumizayo akasero k'entende n'abawa n'embuzi ne babagamba musale n'akabuzi kaako. Yali ajjamu embuzi esinga yali ajjayo enkazi. Nabbi n'amugamba nti eyo gireke kubanga egenda kuzaalira abaana baki Saraka n'akalumi n'akabasalira. Naye bwe bamala okulya ne bakkuta Nabbi yabagamba nti la tusalunna yawma idhin anin na'im. Temulaba nti tuvudde wakanga enjala etuluma yetuleese wano naye kati tukoze ki? Tukkuse. Allah agenda tubuuza ku byengera bino. Allah agenda tubuuza kukukkuta kuno. Kakati abantu bafumba emmere ajati mayumba nesigalawo ne bagiyiwa naye lwayo tukuba emiranga bannange muyambe abaana abali mu masomero omuntu yeesuuliddeyo gwa naggamba firiija ejjudde
otuuka ew'omugagga nga firiji ejjudde ebyokulya ejjudde ebyokunywa ne bivunda n'okukola ki bikwata ajja tuwuuna amanyi amasomero wali abaana abaagala enteekateeka bazirina neri abaana abasiiba natulira nnyo abaana aba primary nga amasomero ge bwaliko tegali ku musingi gwa busiraamu nti bo tebafiibwako babazuukuse ku ddaaku babazuukuse okulya fita bebeefaako nga bo olina kwefaako so abaana bano tebagala nabo tubawe babeere nga bakola ki baleme kulumwa omuntu yenna musaba kati abadde akuba osobola typinga message yo osobola ogisoma nemmanya oba nesoma kyobadde obeera ng'oŋŋamba mu ddakiika etali zaawala tugenda kuba nga tusoma ku mannya g'abantu bano sheeku bawe ku dduwa olw'abantu baabwe abaafa abawaddeyo kyami nti abamu temusindikidde bantu bamwe naye lowooza awaddeyo otusomera erinnya lye oba okusomeramu ebigambo ku lw'abafa abo tugenda kuba nga tubawe edduwa abantu baabwe allah abagondeze mu kabuli gye bali kaakati njagala abantu tufune kyebayita okwerekereza newankubadde tolina nnyo naye osobola okukola ki okulumirirwa omulala mbadde nkulaga nti lunaku lw'abakyala Fatima mukyala Fatima ne Ali muwala wa nabbi sallallahu alaihi wasallam Ali yali muganda wa nabbi sallallahu alaihi wasallam Ali yakolerako ku musajja atali musiraamu Ali ng'akolera shair gye tuyita olwaleero eŋŋano emirimu gye yakola bamusasulamu ki ŋŋano naye bw'amala ogifuna agisekudde bulungi agiweeye bulungi yajawulamu emirundi 3 aba yakamala ojjawulamu 3 agiweeye bulungi bagoyezza nako ey'okulya aba ali awo misikini n'atuuka yomwetaavu n'agamba sebo sirina kyakulya byonna nga bwe yali agikoze n'agimukola ki n'agiwaayo n'addira ekitundu era kimu kyakusatu ekirala n'agamba ate eri bagitutte kati kanteeketeeke eno gye tuba tukola ki gye tuba tulya oba kitwala ogoyezza ewaka akawunga ofumbye omuceere aba ali awo yatiima najja mulekwa taata yafa talina kyakulya n'amukaabira ennaku naye n'amukwata n'agimukola ki n'agimuwa waba wakayitawo akaseera katono era omulala najja asiira musibe bamutadde ate musibe oyo teyalina musiraamu Ali nayo n'agikwata n'agimuwa bo ne basula njala kati kye bayita okwerekereza era Allah kwe kuboogerako nti wayutimuuna taama ala hubbihi baliisa emmere ala hubbihi oluusi nga nabo bagirinako obuki obwetaavu naffe lwaleero waayo ssente kubanga tewali muntu atayagala ssente naye kwerekereza buli bwowaayo bwoti kiteeka mu mutima gw'obugabi ne kijja mu mutima gw'obukodo waliwo omuntu asobola okuwaayo ssente olwaleero kubanga amanyi saddaaka mu kisiibo ezitowa nnyo singa abantu butwali tumanyi obulungi obuli mu kisiibo mulamanzaani wallahi byonna bye tulina twali biwaddeyo ku lw'empeera Allah ze yateekateeka mu Ramadhaani nabwe kye wenkubiririza buli atulaba era atuwuliriza kwata mu nsawo alina ku ssimu sindika ennamba z'essimu kweziri tubeere nga tusibulula abaana kakasa Allah omugambe ensonga zo nti Allah saddaaka yange ogiraba gye mbadde nyina emitwalo 10 naye ntoddeko 5 tusibulule abaana ate tuwaliwo n'abalina obusobozi obugula akasawo k'omuceere n'ensawo weebali tubaagala ogamba aja nti munnange nkya ngenda kujja ku studio wano ndeete ensawo y'omuceere ndeete ey'akawunga ndeete soda ndeete juice byonna abalina obusobozi amazzi mwenna tubaaniriza muzibu mukugaba sente enkalu naye nga tasobola otola ekikalu kyalina n'akiwaayo mukwano gwakiyina ng'oyagala okukituwa obanga onkubidde nsi okifuna wonawo obanga osobola okindeetera kansindikira Queen Mother ekintu kino omukwano ku UBC mbaawo era bisobola okuba nga bituuka buli kasootuka ku UBC n'obuuza Maishara mu Queen Mother bajja kubanga bakulaga wentuula era mukwano ebintu tugenda kubanga tubyaniriza omwezi guno gwonna twaguwaayo kuba nga tukoowoola kuba sajja bayitira wiiki emu wiiki bbiri obeerenga tumaliriza era bakakasa ne wiiki ejja nkomawo nkyabakoowola naye gwe alina kyolina kyonna mukwano sindika toninda kudda wiiki ejja kubanga nebya wiiki eno etandika mukwano tebalina akasana kaaka nga namwe mukalaba naye ebyokunywa bambi tebalina mumpe ku mazzi akatoni ka 10,000 15 mumpe ku mazzi mbeere nga mpa abaana bano basuubulukuke amenvu abakyala kola mu butale n'abaami mpa amenvu seetaaga ssente zo
kwata amenvu ompe mbeere nga ntwalira abaana bano bwe kyonna kyosobola otuwa nga sobola okuyamba omwana ono abalina eŋŋano yerabika ekyaliwoko kabutto kaali katono katono yeŋŋano ekyasobola obatwalirizaako gye nabawa naye kabutto kaali tekaliiwo n'obuwunga Sheyi babeere nga batuwa Sheyi njagala tugenda kusoma ku mannya g'abantu bano abatuwadde njagala ombeere ku bantu baabwe edduwa kuba abawaddeyo nga enniya eri kuwerayo ku bakadde baabwe babeere nga basobola okufuna waliwo message gyenfunye salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu hajati girl child called Swabula requesting for help to complete her senior 4 please ono ayagala kumala senior 4 kati bano nina basale zennina naye badde sinaba kubanga nina basale z'abaana ba secondary mukwano basale zennina era nga erimu ku ssomero eryatuwa basales by the way ku baana benfunira aba New Valley Primary School so osobola okubanga ojja omwana n'omwana wa primary basale zo batuwa naffe olw'ebyo bye tukolera obulungi olwa programu yaffe eno eya Save Us All n'aba Metropolitan International University university ekutta akati okubanga ebangula abaana wano era yatuwa bursaries ku baana mukwano gwayagala omwana okusoma university agenda diploma certificate nkubira ojja kubanga ofuna bursary ku Metropolitan International University ne bannaffe aba Dataman Technical batuwa ne bannaffe aba Makerland batuwa ne bannaffe aba Nairobi Benson Institute of Business and Management nabo batuwa bursary abo nno nga basomesa abaana noba kumamo P7 oba P2 oba P1 nga yagala bya mikono mukwano bamusomesa nafune ebbaluwa ennaku zino buli muntu agala muntu alina bbaluwa owa saluni naye akubuuza wenayo ka certificate buli omu abaako kyabuuza so nkubiraako tubeere nga tuwa abaana bano nga nange wembawa wenjagala nammwe mumpe ojja kujja nga yakunyumaza akuwe basari negwe omuntu wange omuwadde kaki nja kutandika otunula mu bitabo bino ngambe kuba omukyalaani wennakuba olaba neeno ku basibi bwange mpozi wampaayo ki omwagala ntandike naye nange babimpa nange manjagala mbigabe kati namwe mumpe tulabe nga tulabirira abaana bano why not mukwano message wa secondary sinafuna era wenkoera n'amasomero aga secondary mumpe ku bursaries abaana basome primary nina universities nina institutions nina nesinafuna somero ya secondary limpate nga abaana ba secondary naku zino nina bangi Sheyi tusigaze eddakiika nga 10 mwena kusoma amannya gano abantu bano tubalombere edduwa ab'omulundi guli bano bonna babasomera kati ngenda kusoma bano ku lw'enniya gye bawaddeyo nga bawaayo olw'abafu baabwe tubasomerayo edduwa zino tezikoma wano wabula ne kusoma gye tututte basigala basomera abantu bammwe kasheeka amannya nsooke ngasome wano nga yunga omulundi gumu abatuwadde olwaleero tulinawo Sam tandikidde ku mukyalaani Huda Atakakunda Mariam Rahma Byegera Nakonde Mariam Amina Nagayi Inye Rusaimale banayiga sali mazuna adde mpandiika Swabula Kanyunyuzi Zakaria Nakandi Sulaimani Abdu Fazel Allah nkusaba Sheyi nkusaba osomere ku bantu bano edduwa olw'abantu baabwe abababaako bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم عافهم واعف عنهم اللهم اكرم نزلهم وسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اي الله تكسبا بنابا وديكوا abakadde baabwe kusaba Allah oteke mukabuliza abakadde baabwe bitangala
kusaba Allah obagazize kabuli zaabwe ayi Allah kulwa omukisa gw'omwezi gwa Ramadani n'emikisa gya Ramadani tukusaba Allah obayingize ejjana ey'ekitiibwa ayi Allah tukusaba babadde mu bibonerezo Allah obibajjemu obawe ejjana ey'ekitiibwa ya rabbal alamin ayi Allah teeka mu kabuli zaabwe ebitangaala ayi Allah babeere ng'obasaasira byonna ebyabasobako ng'abatonde ayi Allah obayingize ejjana ey'ekitiibwa birahmatika ya arhamar rahimin صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين amina sheyi tweyanziza nnyo tweyanze kaye bannanga abawaddeyo ku lw'abazadde bammwe mwebale nnyo mwebalire ddala omuzadde talina kyakulya kyeyeetaaga olya breakfast olya lunch olya supper evening tea n'ekyeggulo n'ekiramuzuka ne mulyanga sira kyakusuubulukusi kyaddaako naye omufono omuwadde ki kati kano kootodde kwomuwa yedduwa gyoba omuwadde yemmere gy'abaalidde tumusaddaakire omuzadde yenna yeetaaga naleka omwana omulongoofu anaamubeererawo nga takyeyinza naye gwe omuzadde owwo omukoledde ki ntunuulira nnyo ddala abazadde nga bafiirwa maama ne taata oba omuntu eyakuza nga gwe tamaama oba taata nga sheyi wootugonnyonnyodde nti Sheikh yafiirwa taata we talina musiraamu naye yamubeererawo ki ennyo so omuntu aba yakubeererawo yabeera muzaddewo so akujja mu lubuto kuba bangi bazaala ne tebakuza so omuntu oyo asaana omusomerayo edduwa oyinza okuba nga ofunye ebigambo bino nga mukwano toyinaamu yadde naye ng'olunaku olw'enkya osuubira okufuna so ennamba eyo giwandiike ojja kubanga oteekako akasente wenna woonooba oli ngwena kyongambye okukima nja kukikima gwasobodde obituleetera no ku UBC mukwano tweyanziza bijja kubanga bituuka ku baana bano abasaana abasiiba nga baana bato ba primary naye nga amasomero tegakola ki tegalina busobozi oba tebakitaddeeko nnyo sira ng'amasomero abaana abali mu madiini ag'eddiini nti Bilal Islamic kyetaagisa kugamba nti bannanga abaana banaalya te ku fotaali nti Sumaya Girls Mariam High Nyabisunsa Kampe Muslim ekyo kyo bateeka okusobola okutuuka bibaawo ate n'abazadde abawaayo n'abawayo ku mulwa amasomero ago bangi naye amasomero gano agatali ku musingi gwa busiraamu go tegatunuuliddwa ensonga lwaki twavaayo tubeere nga tukola enteekateeka eno nabo babeere nga basuubulukuka omwana omuto buli waalya ate waasiima okusiima kwe kuva ku mutima ddala aba asiimye ng'era akakasiza ddala kyakoze ki kyobeera omuwadde shehi nga tusiibula njagala obeeko obugambo bulekera abantu baffe baneeno aye tulinde Saturday ejja tweyongere okuba nga tunnyikiza ensonga eno nga tumaliriza pulogulaamu yaffe mbasibirira entanda nga ngyesibirira bannange tudduukire omulanga guno essimu ezo bakubiriza muziwandiike Allah wakuteera olwaleero toyina naye kyosobola okufuna Allah omugambe nti mu Ramadani Allah ewedde nagulayo ensawo y'omuceere kiro 10 kuba nkakasa abantu gye bali Allah be yasumululira be yata ng'asobola okuwaayo ensawo y'omuceere asobola n'okuwaayo ensawo 5 ne 2 ng'azisobola nsaba ennamba ezo ziwandiike Allah wakusumululira ebintu obireete ku sita wano oba okubire ku hajjati essimu obeere nga otuusa obuyambe bwe eri abaana nkakasa nga bwe tunaatambula bwetutyo nga tutambudde n'omutima ogwo kubanga abaana abo abato tubeetaaga bamulekwa tubeetaaga abanaku tubeetaaga ate oba oliawo we bajja okufuuka ab'ebbeeyi mu maaso olaba nti oyinza omuyamba wano ate Allah subhanahu wa ta'ala alina engeri gy'akola ebintu bye omuyamba wano gwe n'olabanga atabifuddeeko naye Allah takwerabira oba oliawo ojja kuba okaddiye obanga Allah yakwatamu kubanga sente mugenyi Allah leero azikuwa ng'olaba ozirina ne bukere ntya nga tokyalina ate oluusi ono gwe yayamba omwana omuto ng'oluusi tatunuulidde takumanyi nakumanya Allah alina engeri gy'agatta abantu Allah ate asobola okumuleeta n'abeera nga yakujja mu buzibu naye nga gwe wawano ku Star TV tomanyi nti nawaani obaani naye Allah mwaba abaana be wawa nakonektinga naye ate n'abeera nga akubeererawo nabwekyo tuweeyo bye tuwaayo naye tukakase nti tuwoze tubanga abawoze Allah subhanahu wa ta'ala Allah teyatugamba nti ani ampola olwola olulungi mukubisizeemu nabwekyo bwe tuba tuwaddeyo tuba tuwozaani Allah subhanahu wa ta'ala nkakasa kuno ku dunia asobola tukolera connection n'abantu abo be tuyambye ne batubeererawo oba ne babeererawo abaana baffe ate nga ffe tetuliiwo ate ne kwakhira ne tufuna musera nabwekyo tubeere nga tuwaayo Ramadani etambula egenda ojja kukodowala
ojja genda okulya nga tuli mu nnaku 3 Ramadhaani eweddeko wejjuse naye ng'ejjudde birungi awaayo tafiirwa mu Ramadhaani. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agonze abantu bonna emitima, abateekemu obusaasizi, abatalina Allah atuwe tubeere nga tusobola okudduukirira omulango ogufaanana bwe gutyo. Tweyanza nnyo inshallah. Tweyanza nnyo Sheikh, tweyanzeege. Ebigambo bya Sheikh bibadde birungi bwe bityo, nsuubira otegedde ensonga lwaki oba olina okuwaayo kigasa gwe n'oyo gw'oweereddeyo ku lw'obulungi bwe bijja mu maaso. Kuba emagombe eyo gye tusinga okumala ebiseera ebingi ennyo abafedda tewali n'omu yali akomyewo ate nga kkiriza gaana nze naawe ffenna gye tulaga naye weeteeseteese otya. Akantu kana akatono k'owaayo ke kagenda okubeera ekkubo lyo eri omutonzi wo by'onoolese okoze ku nsi kuno. Abatakyeyinza tubeere nga tubasobozesa. Bakwano bange abalungi munzikirize puroguramu eno kumala olunaku olwaleero naye mmwe mwenna abataga okugenda nange kati ssaawa mugenda kukuba essimu nga nvuddeko nja kuba nzikwata nte ndabe kye muŋŋamba. Amannya gammwe oba ky'onooba otuwadde kyonna ngenda kuba nga nkomawo wiiki ejja nate mbeere nga nkisoma mmanye ekyo ky'otuwadde omanye nti ddala mukwano twasiimira ddala era kiba kijja kuba nga kyatuuka. Totya kusindika Queen Mother asiibudde nja kuba nga nkomawo wiiki ejja amannya agate ngasome era n'abantu bammwe tubeere nga tubasomera edduwa. Tusinkane wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa ze zimu. Mbadde omuweereza wa Maisha mu Queen Mother mami w'abalungi mubeere bulungi mweraba. Okusoomozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinza.